ate yogera ebituufu bino kujjuza foomu kakasa nti okkiriza omwana amuggyeko omusaayi anti yogera ennaku z'omwezi anti yogera ennaku ebyo tobiyingiramu yogera ennaku z'omwezi n'omwezi ennaku z'omwezi kiza wazaalibwamu ekiri ku ndagamu nga mukaaga ogw'omusanvu musanvu gw'omukaaga ekirala kiwedde ekirala mbakwogera n'omwami ono obutaddamu kulumbagana nakunoonyerezaako kiwulira biri bibaddoga nti akulondoola katutuula wamu omwana yani Emmanuel Emma Rian yes naye byonna mwami bw'omaliriza omukyalo oyo annyonnyodde nti naye afunye eddamage mu kusoma mu bufumbo bwe eri omwami we so abadde n'okweraliikira era omulaba nti muzito ng'agamba ati si afune emirembe olw'ensonga ewuwa abadde takyasulawo abadde takyasobola kukola mulimu gwonna yes buli time era kyevula mugambye nti okumala obudde bwonna kino kirina kuggwa leero esobole okufuna emirembe osule mu njuyo so n'olwekyo tusaba kubanga agambye nti buli luvannyuma lwa nnaku atiisi 2 mu mulumba buli luvannyuma lwa nnaku 3 mukola ki kino ekiba kizze nga nnyingidde mu ntabagana ntera nnyo okwagala ekintu ne kiggwa yensonga lwaki nkola ebintu byange mu mazima mu bwerufu nti omuwala ono bw'abanga kizuuliddwa nti oba omwana wo oba si wo bw'anaazuulibwa nti omwana wo tujja kuddamu tutuule tumanye pulaani B okulaba ngeri gy'olabiramu omwana wo oba gy'ofunamu omwana wo naye togenda wuwe tojja kuyitamu ye waba akwagadde ye yankubira nezisobola lwensonga nti namba yazibulooka ayinamu n'erinnya eddene nnyo kwonka tekagenda kuluma bambi kisebo bambi kisajja yategeko ne kaplasita kawedde kiba kikyamaze okukola ki yes najjawo mirundi ebiri nga zimaze okutegeera omukyala ewa wakola ki waba abeera nga njagalago kenyini goba okola ki oyingira mu nsonga ze nga tezinaba kusajjuka nomukyala bwe namukubiranga essimu bwe yankubiranga nemuga nti njagala ojje tukole ki tutulenga abantu abakulu ensonga zino twazitandika abantu babiri era tuziwunzika abantu aba nga temana bagenda wolokoso w'abantu yangamba ekigambo nangamba nti tokimanyi nti ennaku zino zinafuuka international kuwafuuka loko nemuga nti okay kale bwe mana fuuka loko kale zikankozesa oba loko bwange bwekozesa oba international ebintu ebisinga nabirekodinga mbirinamu yes nga murekodinga nemuga nti no bintu bino byokola byabwereere kwakati oli omwana gw'obonyabonya kati nemu ekyokulabirako kinze saakola na kitange andabye kati ndi mu myaka 40 bandabye saagala zikinayitamu omwana akole akiyitemu olw'ensonga nti kyange kyali kibi nnyo kyantusako ne mu nsiko okumala emyaka 3 n'emyezi 7 nolwekisagala omwana yakole ki akiyite bwekiba nga kituufu nga mwana wange omutima gukole gukakane omwana manyi nti bwe mba mulina oba gw'omulina ali mu mikono mituufu lekera kukola ki okubuuzabuuza omwana lekera okuliira ku nsiko vaayo tumalize ensonga zino kati nefuna kojja waabwe n'abiyingiramu kojja abeera lukaya ninavuga nga emotoka najja wano ninga oyo omukyala yeekweka
byandibadde tebituuka na wano wonna byandibadde tebituuka na wano wonna abantu batwala nnyo ebintu nti bizibu nnyo okusinga omwana akula buli tayimu aba akula kati ne mwami kawe yeetaaga amanye ekituufu omwana wange gwendabirira gwenteekamu sente okitegeera noona amanye ekituufu omwana wange yes naye bwe kikoze bulungi kasa kiwedde ekyo badokita abatusingako sayansi yajja batubuulira ekituufu omwana asigale nga ali bulungi ne mwami David asigale nga alina essanyu ne mwami kawe nga alina essanyu n'omukyala waabwe nga alina ki abafuse bwababyo ekintu ekyo okkiriziganya nakyo omwana agira abeerayo gy'abadde agira abeerayo okutuusa amazima genyi luganakola ki luganaazuuka Nagawa Jennifer kazaala mwana yasoose ne yeebala kamera za Bukedde TV 1 era n'atulaga nti tayagala kwogera na muntu yenna wabula ate oluvannyuma lw'okwerowooza asazeewo najja naye atuwe oludda lwe olw'emboozi eno gye tutambuliddemu olwaleero wabula ate ye ekikye kyawukanira ddala ne ku mboozi bulijjo David Martin Obonyo gy'atunnyonnyola katumuwulirize naye. David simuzalanga mwana David namusinkana nali nva Sudaani kati bwe yankwana nengendako ewuwe naye ng'abawala abato natinkuula nendaba nga waliyo amakerenda ga kaki mu base ya kaki nga ndeseko ewakaawe natya nnyo najjamu ekkerenda nenitwawo namuŋona Orthodox ngalo omukwano gwange nemubuuzagana amakenda bakyabagamira nangamba ga basiriimu saamwagala n'omwesonyiwa no simulina mwana mwana akimanyi ya omwana wuuyo bamukebere naye kiinaako buzibu kubanga nkimanyi simulina mwana kakati Jenny omwana agenda sigala mu mikono gyo era kuba mbuto ali ne taata we okuva lwe namuzaala ndi mufumbo nafumbirwa 29 mwezi gw'omusanvu up to now medicine kwali MC ku mbaga yange kakati ate bino byobadde ojja omujjangako sente ng'ate omugamba omwana wuwo nange nedda bya bulimba ate kakati bino nti Tanzania nti ate tugenze Tanzania nti ate omwana akubiddwa amayembe ate n'omubika nti omwana yafa nyabo ebyo byonna bya bulimba kati gwe ki ekikuli ku mutima ekisembayo kyeyagala okugamba David akebera omwana kuba nkimanyi si wowe amazima gezoole simulina mwantana kibuuzo kyange ekisembayo kiri kimu singa ate anaazuulibwa nga David nga sayansi bw'atugamba banange amutwale bwaba wuwe amutwale mu mwoyo mulungi ne mama Fina wali mami wange mukwano gwa ate sisita wange kati David agamba ebya sente tabiriiko naye ensonga yaki ya mwana naye tayagala obeere ku dduka kuba agamba nti ekiyinza okutiisa namugambirawo nti mufumbo from the day one akimanyi ndi mufumbo olutalo omwana walufuna bbanga ki era nina abaana 6 ono wa 7 ate mwami kawe yatugambye yamanyi 5 anti omusi owe si amuzaala naye nga babe nga ya bonna abaana bange bonna nina abaana onaddibwako abaana balala onaddibwako kiifu ne zama adda kuzama nekuddako then ndi roboto ekitegeeza ono byabadde ng'ayogera mbusimanya ssente mwayagalana n'ogende South Africa n'okomawo n'odde Dubai n'okomawo n'omugamba nti kakati nagenze wa Naalonga ekireka omwana mulwadde nagenze Sese nagenze wa tomulyangako yadde 10 siryangu 10 ky'omwami oyo nga kiri mu mbeera ya mwana kumujjako obuyambi bwa mwana omwana abeera ne taata we abajjanja batata wawe buli kimu
Kati ekirala omwana ono talwalangako nti takubwa nkulumbe talwanko mulamira mulaba alihereze ne banne toberangako Tanzania siberangako Tanzania naye wali ogenzeko South Africa okuba ekyeyo nedase nyabo Dubai togendangayo era ndi mukazi muzadde ndi mukazi mufumbo ndi mukazi muzadde ndi mukazi mufumbo ndi mukazi mukozi kakati tulaba wano kadi ya insurance kijja kitya nti ate omwana ono yennyini ate ali insured ku jju ya mwami kawo bupanze tebimanyi bwe kinazuulibwa nti nina ssente zenze nkusindikira okuva omwaka oguwedde mwezi gw'omukaaga okutuuka gino gy'oli abalamu ensonga zino zalibulukukira olw'ensonga nti nze nagenda mu Airtel I spent money mu Airtel nenfuna print out eraga ti nze nkusindikira ssente bwe kyongamba kino omwana aliko amajini yes wasooka nongamba nti bakusaba $5,000,000 wagenda kutuuka Tanzania ng'omusajja nga yekyusiza olw'ensonga nti olulimi lubali boogera naawe wali totegera Kiswahili nosaba $50,000 nenza milioni $50,000 bukakasanga bonyo waziwereza omukyala nagawa yes kusimuze era line nzirina era ne print out eraga nti sente yazifuna ku CPS twazuula nti alina sente ziyalinga asindika mu masimu ag'enjawulo sirina sente ze nali nfunyeeko nyabo yadde 10 nyabo ndi wadde 10 tazimpangako kyekisembayo ku mutima gwe eri omwami ono sina kyemumanyiko nnyo naye yankwanako ne mugamba ndi mufumbo yakwanirako ziwa yankwana ndi mu kkubo nzija kukola introduction yange 2000 eyo nga tonatuuka aluwa ya olwokuba nti twali twafunamu butakaya n'omwami ne tumala ne mugamba mbadde nga nali mufumbo naye ngenda kwesotinga na mwami kati ng'ebyomukwano bibeera bwe nakizuula nti nno mulwadde saagenda wala naye kuba yalina amakerenda mu kaki mu baasi eya kaki ng'ejjudde nengatoolako nagendako ewuwe ejjukira emabeganagambi yes nagendako ewuwe kati awo byakoma tewaddamu kumuwuliza okujjako ng'akomyewo okunoonya batukebere yali aga kunsiga sirimu batukebere oba si mulwadde batukebere kakati mukyokugamba tino ekyokusooka nga tetunnakusooka kwegatta twasika ne tugenda mu ddwaliro mu kiriniki embalala mwagenda ku kiriniki kyokwekebera mwembi omusaayi gwa HIV FFMB era yenyini yagisportinga tugenda ogendayo nga nze ndi negative naye ali ki ne bivaamu nga mwenna muli balamu kakati nono gy'oli abalamu ensonga zino nga zizze naloka atandika ega nti simanyi gwe nakitegeera nti oli mulwadde somanya oyinza okuba nga wansiiga akawuka kati nange ndi mulwadde ayogera ne kojjaawe nakola ki n'atuteeka ku ki ku conferencing ng'abyogera bwatyo nga ne kojjaawe akola ki awulira nga nange mpulira ne mugamba nti bukyamwana yazaalibwa baana bameka bamuzzeeko abamuzeeko bamala kumukebera nga mulamu alokazeko abaana abo alokayogera essaawa zino tino nze ndi mulwadde lwaki mabegako eri yonna yonna bwe yali nga nsaba sente ezo tiyabyogeranga lwaki babyogera ssaawa zino kati naye singa kinaazuulwa twagala otuddiremu ng'omwana ono ddala si wuwo nga bw'agamba omwana ndo wanga si wange sikirinako buzibu kati kinaba nga kizuuliddwa tino si wange next step eyo ejja kuba ndala naye nga y'omwana ejja kuba ekoze eki ewedde nga yo ngisirisa next step ejja kuba ndala tukobekereza ekitundu kino eky'emboozi yaffe ng'omwana amaze okuggibwako omusaayi mama Fiina abadde musaale nnyo mu nsonga zino okulaba nga tutuuka ku tandikako bokka osanga senga yaggwa naye olw'okubanga oba oyagala kukalubya bintu ebivaamu ate byonoonekera ddala ne biyita ebyalikoze eki we byandikomye so nga ate kati tugenda kugitwala tugipreparinge tugisindike mu laboratory era oluvannyuma lwa sabbiiti 3 tujja kuba tufunye ebivudde mu musaayi era kano kalowoozo oba bugambo okwongera kuwa mama Fiina nti
oba bivuddeyo ng'omwana si wa mwami David oba wuwe zonna results nnungi kubanga zituyamba abantu bano okubanga kiweddewo kubanga DNA tugikola kutereeza bwongo kubanga it's a psychological problem nti 0706 127 226 osobola otukubirako ne tukansoling ya bwereere era ne tugenda maaso n'okubanga tukola DNA. Omulabi wa Bukedde TV1 tukwebaza okubanga weekumidde ku mboozi yaffe eno era ng'olunaku olwaleero omwana nga bwe mulabye akebereddwa omusaayi taata yaggyibwako omusaayi era nga ye yasooka tuli maka ga maama Fiina wano e Bulenga y'omu ku bakulembedde omuyiggo ogw'okulaba nga maama ono azuulibwa n'omwana nga azuulibwa kati oluvannyuma lwa sabbiiti 3 tugenda kubanga omusawo bw'atukakasizza atutuusaako biki ebivudde mu musaayi olwo yeneeba entikko eya mboozi ya mwami David Martin Obonyo ne mukyala Jenny Nagawa ey'okumanya omwana waani ku Kawoya Ibrahim ne Martin David Obonyo. Beeranga amaaso gakuli ku lutimbe Bukedde TV1 Taasa Amaka Go. Endwadde zijja ne ziwona naye teweerabira nti zijjanjabibwa ddagala erikoleddwa abakugo era nga balikola mu butonde omuli emiti emirandira ebikoola saako ebibajjo yegaboggola habo sirapu yakolebwa kufufugaza kifuba